Alright, amanya nedoboza David Sanchez aka Mr. Social Media Monster nga tuli ku mukutu Cookie Promotions kwe tusinzidde baweereza. Olunaku olwaleero tuli wano e Makindye kujja live owa Flankajja number 1 Kazikola. So olwaleero tulina bye tugenda okwogerako. Waliwo ebiriwo mawulire nti Jostede drugs zimutwala oba ice emumalawo. Ne George ekiro kyeggulo yakoze video nga clearinga aliens nti yes si drugs zimumalawo wabula bakyalibe oba abali mikwano gye be bamu. Alright, amanya nedoboza David Sanchez aka Mr. Social Media Monster nga tuli ku mukutu Cookie Promotions kwe tusinzidde baweereza. Olunaku olwaleero tuli wano e Makindye kujja live owa Flankajja number 1 Kazikola. So olwaleero tulina bye tugenda okwogerako. Waliwo ebiriwo mawulire nti Jostede drugs zimutwala oba ice emumalawo. Ne George ekiro kyeggulo yakoze video nga clearinga aliens nti yes si drugs zimumalawo wabula bakyalibe oba abali mikwano gye be bamuleetera embeera eyo. Ekisooka George embeera gy'alimu agamba nti ekivulu kye yategeka ku Afrika nawe kyaggwa ate mikwano gye ne gimwekyukira. So olunaku olwaleero tulina omu ku bakyali ba George oba yali kyali wa George agenda kuba atweyanjulira omukulu. Amanya bampita Dennis. Yeah, your talent manager. He's light skinned, wachiwarat, bald head. He keeps on a cape and he wants to keep on. Wait, I verify. Okay. So Dennis is this one is done. Dennis is the bald head person. He keeps on a cape. He keeps on a baseball. Aragembo simaya muniga. Kadinga wavuka dio muniga Dennis. Okujja konzo okukufuula mu muniga. Dennis is one guy. I think he's older than me. And Dennis has been richer than me all his life. Naye Dennis omutima omubito so asigaza kintu na kimu mu life. This guy stood in Fiki's show and called those of teacher and told them, Jostede takes cocaine. Jostede anywa cocaine. Yavaako dda. Nenganze wallahi bilahi tallahi tinywangako cocaine. Kati boogerera kumpi ne mama sankubira bayise Roger Spice bagambye bagenda gamba Kenzo because he's my boss in the federation. I kept quiet. Ningamba maswaba like Dennis aliawo yetambuze naku zino bane gundi asi Dennis muganda Dennis yetambuza nani ne Kaloka City naku zino era mukwati bwa kena ku Kaloka City. Dennis umutima gwe mubinyo twategeka show y'empigi. That guy was supposed to take posters. Yatwala posters zaffe 12 nazikwata nazitwala empigi naziwumuza wansi nazirekawo ngage wewaka wange kati muntu nomu ninga tumwadde ne sente z'okuzirekayo from your talent management. Yes sir.
How is God going to bless you? Or even Go a baseball. put right whatever is yenza wrong wa in your life? baseball sebo yenza wa baseball mulogo Bana abatulaba ono ye Dennis George gwe yayogeddeko omulogo n'agamba era George yagambye ye yamuyigiriza n'okwambala baseball bino ono si bye yali akola si bye yali nga naye ng'omusajja obuzibu ki obuliwo gwe ne George. no nze si George simuyinaako buzibu yes cause twalinga abooluganda manya abooluganda bita bebikondagana tebyatika wayinza okubeerawo ensonga ezimu oba endala naye ebiseera ebisinga bw'obanga mukkiriza ogambya buli kimu okirekera Katonda noyimusa omutwe n'ogenda mu maaso. Tutandikire wano ojja otya okusisinkana oba okukwatagana ne George? George nzija okukwatagana naye nakwatagana naye ndowooza waliwo guy yali DJ we bamuyita Brian oli gwe bayitanga Blackman DJ. manya abooluganda bita bebikondagana tebyatika wayinza okubeerawo ensonga ezimu oba endala naye ebiseera ebisinga bw'obanga mukkiriza ogambya buli kimu okirekera Katonda noyimusa omutwe n'ogenda mu maaso. Tutandikire wano ojja otya okusisinkana oba okukwatagana ne George? George nzija okukwatagana naye nakwatagana naye ndowooza waliwo guy yali DJ we bamuyita Brian oli gwe bayitanga Blackman DJ. So Brian yali neighbor wange nga Brian mbeera nnyo naye kozi yali yajjanga nnyo awo waka kozi tebabeeranga nnyo busy naye ng'ajja akiringira waka so olunaku lumu yateranga ng'abeeranga awo nga andaba nnyo ne mbeera awo ngambye nambuuza lumu naye emmotoka ebeeranga awo ne mugaa yange bulijjo olina n'emmotoka emugamba amba kale tubeera ne shows nga tulina mmotoka onootuwangako emugaa sirina buzibu naye nga tujja genda eyo omuyimbi mugambe nti atufune agenda otuwangako ki ku mmotoka era nantwalayo tawe nasisinkanira George weewaawo nali era namusisinkanako dda nga naye tetubeerangako awo nti twogedde emboozi empanvu so namusisinkana nga akyabeera awo ku Salaama awo mwaka kyoko ogamba nno teyali oba yalina luyimba kyawo ebiseera ebyo ndowooza ebyo ebiseera yalina remix ya Mbuuza that was around 20 nga 13 14 awo ndowooza oba sinza kujjukira bulungi naye ng'alina remix ya Mbuuza gye bakola ne Kenzo yabyo ebyo ebiseera ng'akyalina mu big talent awo nga tannakola Blackman. Yes so kakati awo bwe musisinkana ne twogera then nambuuza n'otuwanga ku mmotoka ali mugaa kiri okke ne muganze we muba mujagala nsobola ogibawa nze nesigala nga nkola ebyange era bwe kyalinga nga njibawa kati lumu lwe natambulako nabo twagenda we twatuukanga twasanganga abantu abasinganga bammanyi emu nambuuza naye gwe abantu lwaki buli we tutuuka lwaki tusanga waakumanyi naye nga toli mu ndongo oli eno mu bibyo endongo nagirimu kozi nze saha natandika ne saha saha eyandeeta ne twagenda ne saha wano wali so awo gwe wemanyira George nanga ekitegeeza ate abantu abakumanyi bali mu music industry mwawaye baddengamu mpola so naŋŋamba tujangu tutandika okukola nga ffenna ne mugamba bwe naabanga wendi mbaddeko byenzirukanya naye wembaawo wendi nja kujja tukole awe twatandikira okukola ffenna era
buli kirungi kyetutuuseeko tukituuseeko tuli ffenna. Omusajja yagambye ye yakulabanga olinamu ne ku ttooke. Yes, talimbye nze nayenamu kale ssente zange era ezimmala weewaawo ndowooza abantu abamu bakimanyi nti oba n'emmotoka oba kwe kubeera ne ssente naye nga nayenamu era esente zange ezimmala. Kati obuzibu buvaawa okutandika okweyawulamu? Brian avudde ku mutto, yuuyo ani Benja avudde ku mutto, mmwe ne musigalawo, obuzibu buvaawo awo? No. Brian nga tannavaawo nze yasooka ovaawo. Nga buzibu ki? Era ndowooza obuzibu bwaveera ku ssente. Ssente ezo zaali za Dine with Josted eyali ku golf course. Eyo si ye yaviirako Unique? Unique ate ye twayawukana naye ku show yali ku gundi wano ku Imperial Royal. Show yali ku Imperial Royal, ye Unique we twayawukanira naye. Then gwe wasookera ku ya Dine with Josted wali ku Garden City? Buli show baddewo, nze buli show badde ku Black Money baddewo. Gwe kyolina omumanya okuva ku experience eyali ku Rafters, I was there. Tuzze ne tukola gundi Imperial Royal nga wendi, ne tukoze zi Dine kuva ku first edition zonna naliwo. Waliwo gye twakola wano gundi eyasookera ddala yali Protea, naliwo. Ne tuba ku ya Protea ne tugaziyamu ne tugaa kaakati owaayi tugende tukole ki? Tugende tukole golf course. Twakola golf course. Kati ya golf course kuba twali tugaziyizaamu ya golf course eyo engabana negaana. Nga nze wanyiwaawo kaŋŋende. Neŋŋenda kati nagendera awo nali nalekawo Brian yasigalawo. By then nali ndeese ne Benja. Gwe waleeta Benja? Nali ndeese ne Benja ne Benja naye n'asigalawo. Gwe Brian ye yakuleeta? Yes. Nze ne ndekawo abo. Ati nabo ndowooza bagenda mu maaso ne bakola lockdown nejja. Lockdown ndowooza Brian n'avaayo mu lockdown ne Benja noyoza naye n'avaayo nga nabo kiremye. Obuzibu bwakyera bwa ssente? Benja ndowooza yatandika okukola ku Lusaniya biseera bya lockdown ng'ate neeno yabwayagala akoleyo. Kati n'abeera awo ng'alowooza ki, kati George kwe kumugamba kati nno ggwe ogenda salawo ki? Bw'oba oyagala kukola eri salawo, bw'oba oyagala kukola eno salawo. Benja n'anneebuuzaako ne mugamba owaayi eri bizinensi ogirabe ya kamere yaddeyire, ogenda ate ofuna ssente ez'omusaala oguli awo ogw'omulambulukufu, genda okole bino biveeko ebyokuyiriba. Kunyigayo kyebiri, kunyigayo kyetaano. Benja n'agamba gwe oli taata wange ky'oŋŋamba kyenkola misinde paka eri. Ng'awo wonna tebannafunamu buzibu na maama so? Ani George? By then baali tebannafuna buzibu. Benja n'agenda munaye n'atereera eri era emirimu eno mu Black Money n'agita. Kati gwe okomawo ddi ate ku Black Money? Nze nkomawo mu biseera ndowooza nga tugenda nga agenda okuta oluyimba lwa Sembera. Awo yali amaze n'okukola the house? Salama Road? The house twali twagikola dda. The house ezze okuva eri kuzikusooka waliwo eyali eri nga ku Mild Care. The house nze nali kweno gye balonkingira wano. Eyo yali yakubiri. So kakati nga bwe yamaliriza ndowooza okukola eyo ku Mild Care gy'ogambye gy'owamanyi ey'okubiri. Eyo yali yakubiri twakola dda eri ne tugisengula ne tugizzaawo. N'okomawo ku mutto?
ndowooza ya ebyo ebiseera George yali agenda giving up ku music nga lwaki era yali bitambula. yes yali afulumye n'eggwanga ng'agenze ali US, ndowooza abeerako e US okumala emyezi ng'ebiri nga alabika ayagala giving up endongo nga lwaki frustration evaawo nti lockdown nayo yatunyigiriza nnyo obulimo tebuliiwo music tatambula nayagala ndowooza agenda atandika obulamu obupya naye ndowooza afuna conversation ne Mama So n'amugamba akomewo amanye ki ekyokukola ayogere n'abantu abatuufu okukola omulimu yes afune abantu abatuufu abasobola okukola omulimu nga temuli batuufu no by then nali nga sinnadda Amaso n'amugamba ati George bwe yakomawo ndowooza n'akiraba nti nnyina okudda nakubira yes yankubira bulungi era my bro how are you oli otyaje wandigeze ne twogeramu biki nezija ne twogera komawo tukole ki bano abantu benninawo bantu bato experience tebagirina ng'olwo waliwo Jose Enoka ate nabo bonna bantu bange waliwo Jose ne Enoka ne Salimu Alikiba by then yali taliwo Alikiba ali on and off waza Alikiba bali mu team Josted bali bana ba team abo bali yali on and off kati nangamba bana abaana abaliwo ti experience tebagirina Jose bamujje mu studio bamulese ku management nangamba nti kati gwe jangu engeri gwe experience gy'ogirina jangu tutambulize wamu nezija ne mubulira ebinnuma n'ebyenjagala tukyuseemu wano n'ebyenjagala tukole byonna n'agamba kyongamba kyenkola gamba fine olwo temulinawo ka contract konna kali written nti nkomawo naye ngenda kukolera ssente bweziti nze njagala bino bibeere in place njagala kino nakyo ebyo byonna twabyogeranga n'empapula ne tuzijjayo empapula era we twazijja nga yaawo ng'emboozi gyeba musoboloseetula nti emboozi paka we ziddayo omusajja akuzza ku bro ya bro yatabuka empapula ne ziddayo empapula ne ziddayo naye ng'era kimugambye naye era twatambulanga awo ng'akikola kati tutuuka ku concert era kuba ebintu byatambula kozi we nakomawo ne tukola ne dine yali ku Chubana ndowooza bimuwagiraba ne tugiyuzaayuza tuzinye music naddamu n'atambula kantu ngoisi eyo nebadde department nga nze abikola ebyo ebintu maanyi ga wano nze abadde atambuza music w'omusajja no okukola ennyo n'okufata n'okukubiranga abantu banaye sinnerabako nga nzannya nze nga siva ku simu kuba babakubira abo bazannya music ng'ate nze gw'olabeera mu bbaala ekiro nga musaba nzija ku DJ's box n'engamba naye omuyimbi wali nankubamu nankubawo nenvawo neŋŋenda ewalala okitegeera nze abantu bazze bandaba era abasinga bajulizi ku ekyo tinza n'abantu abasinga nabaleetera okwagala George nga tebamuhagala yes olwa omulimu gwe nali nkola kitegeera kati onosonyiwa amaanyi gasokoleke ngoza amaanyi ga wano amaanyi ga wano omusajja yagambye wano mbajjajja teweebuuzibwako mandwa zisibukako gwe oba kayingini wamuteekamu awo kasita wabulamu bwoti ogenda okudda omuga tofaayo ebibbo bitereeze kati ebibbo birikiriya wali owaye so amaanyi ga wano wakomawo n'omuti nga George tofaayo ebibbo birikiriya biri tayari owaye nawe mbadde otola naawe ogamba ekintu kyali kitudde yes cause naye nenkomawo nekiyimusa buto cause teyalina muntu afata talina muntu afiirawo bano bajjoze ba Bossman
abaana babeerawo abantu babeerawo nga abaana tajja fiirawo kozi nze nali ekintu nkyaga kozi nalaba ekintu gye twakijja ate ng'olaba woba olina wookitadde olaba nti mugenda kufuna kiralo. Twesuubiza ebintu bingi nga nyina okudda mbeerewo brandi yaffe paka waggulu. Naye tumaliriza okukola bwe twamaliriza okukola eyo show ya Cubana ne tutuula ne tulowooza mugamba nti kati olaba otya bwe tukola concert tuludde. Cubana yo mwagabana bulungi. Yo Cubana twagabana bulungi. Awo nali naakadda ng'obugole nga naakadda ssebo nga balina okunsanyusa era nga banjokyayo ze ssente nga nfunayo n'ezitali zaki. Ng'ovudde ku kizike ze wali bakulinnyisizza akameeza. Nga nfunayo ne ssente ezitaliiko ki olwo andaga nti bayita okwegula. Eddiini eno biki yamukyusa nnyo. Yatuukira abyala ali oba just ebirwa okukyuka. Ebimu tubireke ebimu katubireke. Ogambye ng'alaga nti eddiini yakola ki? Kale ebyo tubireke awo nja kujjawo oluvannyuma. Kati nga tuba tutuddawo ne mugana naye kaakati olowooza ki ku concert tuludde owaayo abantu concert nanga tukole 10 years of Josted. Ne mugamba tusooke tukole Josted nanga tulina okuba n'omulamwa. Ne mugamba tukole bukozi Josted live in concert Hotel African. Nanga alowooza ku venue tulowooza ku venue ez'enjawulo netujja ne Africana. Esooka oninamu nga tetunnajjaawo ku kivubo. Obuzibu buvaawa ku Maama So ne bateŋŋana because ne Maama So yali ppira ku brandi eyo. Yes. Ebyo nno mba ebyo simba siyagala biyingiramu nnyo. Anti omanyi lwaki nkikubuuza? Because nze info gwe nnina obuzibu bwonna obusinga buva wano nga Maama So akoze eki ekintu akitadde mu kukita ate omusajja nawe bamuhenura awo. Bamuhenura omusajja ate n'agendako mu depression yawo nga tabitegeera. Kati awo obulamu bwa George ne butandika okukyukakyuka paka we yafuna hindu. N'akomawo kengulu. Nedda George obulamu era bwali okay. Maama So nga agenze yali okay. Teyafuna buzibu bwonna yali okay. Yali pretending just. No, yali okay. Yali okay. George yali okay. Yes. George yali okay. Teyalina buzibu bwonna yali okay. Twatandikirawo okutambuza buli kimu. Yayonga akuwona. Emboozi yonna agimanyi. Ako gwe buzibu ate. Tweyongere mu maaso. George awo yali okay. Teyalina buzibu bwonna. Muleese omukyalo omupya. Yali okay. Yeegase ku management. Teyali ku management. Hindu teyali mu management. Nedda. Before ali ku reception. Teyaliko mu management. Ne wano wagiridde ne ate mu kivulu nga namulaye yeetala buli kimu. Kubira Hindu. Yalina okubeerawo wayi nti emirimu giba mingi ate okuŋŋaanya abantu abayinza okukola emirimu egyo nga si kyangu nnyo okuleeta muntu gwe mujja ebbali kukola mirimu egyo. Koze era ne ku Cubana namulaba. Emmeeza. Ku Cubana era yali atudde. Teyaliiwo ne ku mulyango teyaliiwo wonna teyaliiwo. Nga mwabaliwo. Yes, Jose yaliwo nange n'abalala. So kakati mbadde njagala ebintu ebya family kambireke sijja bidiscussinga. Tugenze wano mu concert. Yes. Hotel Africana mulonze ekifo. Balunyu ayingirira muwa. Mu kunoonya ekifo nti twagenda nga tunoonya promoter. Anaabategeka naye nga ssente zaffe
nga just ye alina kubeera ng'akola emirimu egyo nga nange muyambako tutambulira wamu. Era twagenda netutula ne Balunywa, nze ne George ne Balunywa ne tuteesa. Balunywa n'aleeta contract ne tugisayininga tukole ya abeerenga abanga mukozi mulimu ogwo. Yes. Era twakanya ku ssente zetu z'alina ofuna ne tutandika okukola naye. Concert eggwe ya African. Yes, awo wava obuzibu. Concert olwaggwa waliwo awo ebyo nti ssente zabbibwa. Bigambibwa nti ssente zabbibwa nti baba side yani yammwe nga tiimu Balunywa oba. Waliwo ebigambibwa nti ssente zabbibwa nti Balunywa agenda nazo. Naye ebigambibwa kyanjawulo. Yeah. Of which nze samanya cause twalina shows endala mukaaga. Extras. Yes. Masakawo. Ya nga tuyina otandikirawo. Naye okuyingira mu sheezo buli omu yali amanyi ssente z'alina ofuna kuba twali twateesa ssente. Nti nze Masaka yange. Twali twateesa nti show zonna nti Africana gundi ne gundi buli omu alina funa ssente bwezi, ne gundi alina funa bwezi, ne gundi alina funa bwezi, ne gundi alina funa bwezi. Nga buli omu amanyi ssente z'alina ofuna. Nze namugamba George njagala afuna ssente zange nga show zonna ziwedde. Ssente ezo zonna leero njagala zifuna wamu kozi nalina byendiko. Kati tugenda ndowooza tukola twali tuzimaze shows. Ate ngamba na akasente ndowooza nze akange bakampe. Sente nze nangamba sente sizida kozi waliwo era ebitagenda bulungi mu ezo shows. Months I've been alone, driving to the house, driving home. It's only you people that have been standing with me. But I'm not a person who will address my issues. Those guys, Chivakola Bashafiki nga bakuba amasimu, bakubidde barwayitambo babiri. They called the other two artists. They called another girl with a producer, with another producer. Abo bameka bali bana balala basatu. Those are how many? Those are 7. So my friend Graham came. Ajat was there. So literally, everyone was looking at me here at the house. You know what they did? Those motherfuckers stole my speakers. 2 million. 2 tops and 1 bass beam. For the person I was saying is my friend. They took them. Wallahi billahi tallahi, they took them. Oli yayita n'okuyita ako sijja kanyumya kankaleke. They stole my speakers and I was about to start. So munange alina okufuna endala million biddings zemu nteekewo other speakers. To buy other speakers because they were still my friends. I wouldn't arrest them. Kirabika kyekinzisa kubeera nga nze akasente akatini akanvudde mu nsawo. I did not cry too much for it. Salim ye kigenda omussa. This brown guy, Salim, theft. Obubbi bugenda kukussa. Nkubuuliranga mukulu wo. You come in my house, you see we are stranded with my kids. With my sister, I've kept all the money with her. Tubuzaako emitwalo 5. Nawe nkugambye nfunirayo omuntu to lend us 500,000. And for you steal off 300,000 shillings. You see we are in the house, my kids are stranded. We are stranded, literally. Kubanga Land Lady aliseemu ennaku 11 agenda kutubanja omwezi ogulala.
katukugamba twagala okuvaamu nga Landlady tanakola ki tulememu wa mwezi kubanga sente zaali nnyingi n'otubba emitwalo 3 sister wange gamba gwe short ozirabye nga zitusala ya waliwo bitagenda bulungi kuba eyo mukono teyakolerako ddala nembalala ne tudde entebe Masaka nembalala waliwo entebe yakola Masaka yakola Eruweta akola awo endala waliwo gye tutagenda gyeyaawo awo ng'ova Empigi ewa kabayitawo bakatendo bawo eyo tetwagenda era waliwo obutakkaanya yes ne promoter obanga ne promoter twalina obutakkaanya naye era tetwagenda so kati tumaze ekyo twenyonnyodde nti sente zibulidde mu zino naye nze oba ki ye n'agamba ngenda bbawa sente zammwe naye kati tunoonye ebifo ebirala tukolesha ezaffe ku bwaffe nentandika okunoonya ebifo ebirala netusasula netutandika okukola nendooza yali show yakubiri yali ku PTC ndooza awo wenakoma nze kuba George yamala oyimba n'avuga n'agenda ne ssente nga nzimuteeredde mu mmotoka n'avuga n'agenda n'andekera abantu bonna nga n'enkuba etonnya n'andekera buli omu nga tewali musasule bano ne balisooka bakunyaakunyanze ne mpulira nga stress ngikooye ne ngamba ati okuddamu okukola ng'amaze okunsasula ssente zange era ebyo by'owuliddemu nze natwala posita nenzirekawa Empigi bakuweza posita nozireka Empigi nozireka awo notabagamba kintu kyonna noyingira ensiko nabagamba nti nagamba nti nze okudda okukola nakiteeka na mu gurupu nze okudda okukola mala sasula ssente zange zonna awo nakoma okwogera zino ez'ebipande wadduka nammeka sina ssente ze nadduka nazo ebipande nabireka ku venue era baabisangayo nanti baali bakuwadde za n'abitimba tewali ssente yampwa yagenda Mwami Hassan yalimbye tewali ssente ze yampa za kutimba bipande ssente ze yampa ndooza zaali za kutimba banners era banners zo baazitimba naye posters nazireka ku venue neyongerayo wadde n'ekikumi nga tolina kyo kuliise nakyo ssente ya George okuliita nayo omumanyi George kati awo ne bwe guba mukola agusazaamu n'asooka anoonya nkutidde kyekiri era yali tajja basasula oba ogambe akunoonya bubi nnyo so njagala agamba nti gwe atambuza ebigambo ogenda ogamba abayimbi ogenda ogamba ensi yonna nga bwali ku drugs bwali ku ice kingamba abayimbi kinze nze abayimbi ekisooka abayimbi nabeesonyiwa nze ngezaako kati kuzimba muyimbi wange omupya abayimbi nabeesonyiwa kirabika sibasobola kangezeeko omuyimbi omupya atabadde nnyo mu ggwanga ndooze ye anaaba tannabiyiga ebyo ebyabwe kituufu George ali ku drugs ki ice ye yagambye ati yagambye tali ku drugs ayinamu stress ze nga yo omuntu ye bw'aba yagambye nsobola okuzanyira wano ka video ye bw'aba yagambye taziriiko kirabika taziriiko anti bwakiri yalinda mbwe era batuuse n'okumuyita eri ku federation owa Kenzo bamubuulirire mental health wise ye cocaine tamukozesa yes cocaine tamukozesa ye tamuliiko ye tamuliiko cocaine tamuliiko ye tamukozesa cocaine ati akozesa ati George yeetaaga ssaala bamusabire ate ssaala basobola okukusabira nga tolina kizibu olina okuba n'ekizibu eky'amaanyi yeetaaga ssaala bamusabire atereeze buli kimu nga bwe kirina okubeera bulamu bujja agenda mu maaso bulungi Dennis ekibuuzo kibadde nti George
tali ku drugs ze bayita ice nti ice amumalawo anti kati sawa zino ndudde okumulaba kubanga bbanga ddeni nga simulaba. wase mumulanga akozesa ice mu bbanga ki Bbanga ddene nga simulaba. oweze emyezi 6 Yes, giwera nga simulaba. So kati simanyi kigenda maaso mu bulamu bwe essaawa zino. Kozi ndi bize nnyo n'omuyimbi wange. Era nzuuyo ndi mukuta nnyimba era ne wano wonsanze nze funa appointment ya video eddako. tidde kunoonya Ali okunoonya kuki? Siri mubbi. anti kati statement eri George yali jogedde nti Dennis oyo ekyo ki Dennis kyekitambuza ebigambo ebyo nti ndi ku drugs yali kwesibyeko Ndiza atambuza ebigambo ye abijjawo ebigambo gye mbitambuliza mbo bigamba abayimbi n'agamba era ennaku ezaakulaba nnyo ne Kalo Kasiita ndaba nnyo ne Kalo kankuzannyire wano ka video ate kali wala owulire oba nze asaze ekigambo oba ye yakikusalako yagambye oyo Dennis gwe nasembeza yagamba abantu nti ndi kuki ku drugs nenyamba ate nga neemabegaawo awo tugenda kujjawo nawo batubuulire ombuulire baani awadde babba ssente z'omuyimbi nemumusuza n'enjala ng'alina n'abaana mu nnyumba anti ebyo byonna byapeninga siriiwo muli bangu nze nali navaayo ebiseera nze sijja kulima nti ne gye namuleka abeera nze gye mmanyi simanyi gy'abeera akitegeera naye agamba Jose ne Salim oba ye Salim n'agamba oyo Salim mbweru bwe tabbye era ekirimu sabukubobi mumubbi omusajja obusente bonna bwe yakola mu show kyekiri kirabika kyogambye nti mwava mu concert I've been alone, driving to the house, driving home. It's only you people that have been standing with me. But I'm not a person who will address my issues. Those guys, Chivakola Bashafiki nga bakuba amasimu bakubidde barwayitambu babiri. They called the other two artists. They called another girl with a producer, with another producer. Abameka bali bana balala basatu. Those are how many? Those are 7. So my friend Guram came. Ajat was there. So literally, everyone was looking at me here at the house. You know what they did? Those motherfuckers stole my speakers. 2 million. 2 tops and 1 bass beam. For the person I was saying is my friend. They took them. Wallahi billahi tallahi, they took them. Oli yayita n'okuyita ako sijja kanyumya kankaleke. They stole my speakers and I was about to start. So munange anokufuna endala million biddings zemu ntekewo other speakers. To buy other speakers because they were still my friends. I wouldn't arrest them. Kirabika kyekinzisa kubeera nga nze akasente akatini akanvudde mu nsawo. I did not cry too much for it. Salim ye kigenda omussa. This brown guy, Salim, theft. Obubbi bugenda kukussa. Nkubuuliranga mukulu wo. You come in my house. You see we are stranded with my kids, with my sister. I've
kept all the money with her. Tubuzaako emitwalo 5. Nawe nkugambye nfunirayo omuntu to lend us 500,000. And for you, you steal off 300,000 shillings. You see, we are in the house. My kids are stranded. We are stranded, literally. Kubanga landlady ayiseemu ennaku 11 agenda kutubanja omwezi ogulala. Katukugamba twagala okuvaamu nga landlady tanakola ki? Tulememu wa mwezi kubanga sente zaali nnyingi. N'otubba emitwalo 3. Sister wange, learn. A person gives you 3 missed calls and starts calling your family people. Calls mama, so George alabika yavuddeko. Nakubira muzeeyi wange nakeera ngadduka emisinde musajja wattu alowooza omwana we yavuddeko. Naye kubanga mulina emitima emibi. You do not even care about someone who's dead. Chokusatu, we are not going to be the same people. As we carry more responsibilities, our attitude is going to change, especially when you want to kill our brand in public. Tuyina emirimu ffe gye tuyina okukola. Because of you people, you have stood in our way. But guess what? That can go, another is coming. I believe. Me, I loved you like brothers and sisters. I've never hurt you. I've never talked to your wives because that is my policy. I don't. Don't do something you do not want others to do to you. Bemba sibaliiko mundeke. Mufominze bibiina because I would come here and clean my own studio. Me, I'm a businessman, guys. Gwolaba nga nze mbwe yavuddeko. Ne mwetooloola ekikomera kyange ekya house. Ate akageri gye kali nti muli bantu bangi. You so many on one people. It means I've already won. I won. For the media people, teacher, ne Simon, ebintu ebimu bisaana nnyo okukola consultation. So how are you, my friend, if you cannot come and talk to me? Nemwe mulowooza nze ndifaala. Nze sijja genda kwogera ku muntu kye simanyi. Kuba nze ebbanga lye nabeerawo nga Salimu ali ne Jose sirabangako yali abbi ku Blackman. Era ku Blackman tewaliwo muze gwa bubbi. Tewaliwo mubbi. Kati yabawaayiriza ati. No, simanyi nze simanyi oba kyaliwo oba tekyaliwo simanyi. Kuba nze navaayo nabaleka yaabo. Naye nga oli paati nnyo y'amaanyi nnyo okuteeka Jostede mu depression. That is one. Maybe oba ndi party nene nnyo, maybe amisinga services zange, amisinga engeri gye nakolanga emirimu, maybe kuba of which yayagala oba tayagala business tekola bulungi, emirimu tegiri mu kutambula. Yes. Mama so wayogeddeko naye oba yakubiddeko ko kasimu? Sinnaba. Because yagamba nti wamala omusalako ebigambo ebyo nti akozesa drugs ali kwayise. By the way, nze ne wiiki yonna nga buli gwensanga George wamulabyeko nembaga George yabadde George gwaawo nembabuuza gwaawo ki nti drugs. Kakati era nze yakugamba. Waliwo n'omuyimbi omulala nali nina story ya drugs gye njagala okukola. Tokiraba nti nangamba noonya George.
tokiraba nti kiiso kya mbuzi sebo oluusi era waba kitunulira omubaazi kati nti kiraka nze mubi mu bantu bonna gwasazeewo songamu olugalo. Ttiimu ye mwaba mulyamu olukwe ng'ate yabeesiga n'abasembeza. Ate nze yandigambye yandyamu olukwe. Teyakusasula. Teyatuukiriza bye twesuubiza. Anti mwali temulina ndagaano. Mwali ku mumwa. Teyatuukiriza bye twesuubiza naye era kyonna kyekiri. Kyovu nze namuleka abeere namukwasa Katonda nange neeyongerayo nkola emirimu egyange era wano woolabira ndi fresh nnyo ntambuza music career ya muyimbi wange bamuyita Jojo Carlson. Dennis temuli bango omusajja ne mumutunza amataka ge gonna g'ayina akolerere mmwe. Nze sirina kye mmanyi byonna ku ebyo sirina. Nate weefula nti video tonnaziraba. Emmanyi waziraba. Nalabyeko ezimu. Aha. Naye sirina kye mmanyi. Katogaabye yayogedde byonna yadde yeewaayiriza. Nze sirina kye mmanyi ku by'okutunda amataka ge sirina. Yatunda property ze ategeke concert ye. Sende nga wezaava mu concert ne muzibba ne mwekubaana ne promoter. Ate ne promoter naye we namufunako yajja mawulire n'agamba tategekangako muyimbi yamusalanga oyo. Amulabangako. Naye sente zazirabako nange simanyi zonna sente bwe zabulira ze nange simanyi nange nakanyanga banja zange nga siziraba. Mwalinnya mu future y'abasolaya yonna. Nange future y'abange yalinnyibwamu. Kozi nalina essuubi lingi mu ezo sente ezo nalinnya nazikolako ebintu nange ebigenda okuyamba famire yange. Sente mmeka ze wateeka mu George? No, sigamba nti tentaddemu ze zange ze manja ze nakolera mirimu. Mmeka gwe zo estimate? Ze manja zera milioni 13 weziti. Wakeera n'agamba nti Dennis njagala tuddemu tukole nkuwadde olunaku funa ekifo nze ontimbe nkuyimbire sente yeeveeyo tuddemu tukole osobola. Sisobola. Lwaki? Asala? No, tekiriko ekyo naye ndi bize sisobola kutegeka ndongo ndala nkyali bize nnyo omuyimbi anfuula bize kuba kati njagala ngenda fulumamu ngenda South Africa tugenda shootinga video nga 2 so simanyi budde nyiza bufuna simanyi sinza funa budde. Manyi baga music muzimu. Osobola okwawukana n'omuyimbi omwaka gumu 2 ogwokusatu n'okomawo mu ndongo n'okomawo ku mutto. Osobola okudda ku mutto gwa George? Sisobola kudda kubanga ono ate gwenzimba mulekeraani. Anti asobola okwomanya akalimi kali mbayimbi awo. Mwana wa maama ajja ntukole eri yali ensobi omanyi gundi yali anteekamu ebigambo ate biki komawo n'omaliriza ng'okomyewo ku mutto. Lw'oluganda lujja beerangawo era bwe musanga sobola muyitako nja mubuuzaako naye okukola tetukyasobola kozi omuyimbi owange ogw'enzimba omulala omupya Jojo agenda kunfuula nnyo bize kozi njagala teekawo ku brand etabangawo wano e Uganda. Yes. Ogenze n'oga George yeetaaga ssaala lwaki tokoola taata we Mr. William n'ayamba mutabani we ne tutandikira ku bafamire okuyamba omwana. Muzeeyi Kigozi. Muzeeyi Kigozi yakimanyi bulungi nti ye era simuyinaako buzibu naye tanyinaako buzibu era we twesanga twebuuza kozi naye yafuuka muzadde wange. Mugamba gy'ayamba mutabani we. No, muzeeyi akimanya era muzeeyi teri muzadde atasabira mwana we. Buli lukya omuzadde yenna buli lwazuukuka essaala agisabira omwana we. Yes. So kinkimanya amusabira buli kimu kitereere era nange era nkikola nako era nange musabira buli kimu kitereere addemu okutuwa endongo.
eyo abantu gye bamisinga. Yes. Obugambo bw'eri George. Muganda wange nkwagala nnyo omuyimbi wange. Weewaawo byonna ebyayogereddwa nabirabye naye ensi bwetyo. Naye tubeerewo. Tujja kuba tubiraba. Bye bigambo bya Dennis gwe baayisizzaamu eggaali naye ensonga zikutte kintu kikulu. Akwefungulira naawe tosobola mwefungulira kati ye abisseeko era akoze akantu ekintu ky'okoze bakiyita nti aba asomako. Tebakoze. Omuyimbi omusabuukulu lwaddi. Omuyimbi namusabuukuludde natadde audio bagiyita tubeere babiri. Jojo Carlson. Nsaba abantu bange nange nyina kati nno kimanyi nange nyina abawagizi nga nze siri muyimbi. Era nsaba abawagizi bange mwenna tugende tukebere ku Jojo Carlson YouTube ye, TikTok, amannya geego buli wamu genda okebereko omusubscribing. Jojo Carlson. Carlson eri KARLSSON. Ntadde audio wiiki ejja ngenda ta video ye esooka yatubeere babiri. Mulindirire kifaananyi kirungi nnyo, audio mulungi nnyo, music yennyini bulijjo abantu gwe bakyaludde oluwulira. Style ki? R&B naye music yennyini abantu gwe babadde bamisinga. Nze mbabuulira ba Jasmine bo tebayimba. No. Kozi bali mu R&B. No bayimbi b'amaanyi nno abo. Naye abantu waliwo kyebadde bamisinga. Yes, abantu badde bamisinga music omulungi. Music abadde waba Whitney Houston. No, wakino ekire tubadde nnyo ku music oli owakino kino kire wakiriwo weekiriwo ng'abantu bayimba buyimbi kati kubeezi kukiriwo kiriwo. Naye kati twazzeeyo mu music yennyini. Oli yasooka owa band. So owa band naye era twazzeeyo ku music omulungi. Yasooka oyo owaba Sophie Nantongo abo bamanya. Twazzeeyo music omulungi gwe genda osubscribing YouTube olabe Jojo Carlson banaye mwagire naye tumuteekeyo. Kyemmanyi ye tajja tuvaamu kuba ye si muyimbi tabadde nnyo mu Uganda. Tekikwegamba emize tagirina egy'abantu baawano. Maama ne taata bw'abayemmenga y'omu. Sijja era muganya bwe nalabanga ayagala obbiiga nga mugamba asooka addeyo Sweden nga asooka abeerako eyo. Tweyanziza nnyo. Jose Famous ngenda kunoonyaako tunyumyemu awo mu maaso tulabe tugatte ku mboozi ya Dennis n'eyo miyimbi yaliko obuzibu oba mmwe abaaliwo mwababaddeko obuzibu. Ensi esalewo omanyi eno media abantu be basaawo ne bagamba George wadde yasooka naye yamusobya. Naye Dennis yamusobya ye yavaako obuzibu. Kati gwo guno omusanga era kooti y'abantu yo tugiguba tuguli mu kooti y'abantu abantu bajja ssalawo. Kale tweyanziza nnyo obudde bwo.